إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعم برungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe tukwatagana ne Nabbi Isa ayitibwa Yesu, nga olwaleero tugenda kulaba engeri gye yazaalibwamu. Abaffe Yesu yazaalibwa atya? Yesu yazaalibwa atya? Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Maryam, mu Qur'an mulimu sura namba eyitibwa Maryam, okuva ku aya 16 paka aya 37. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza engeri maama wa Yesu gye yazaalamu Yesu. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekyafaayo Maryam alayhi salam, emirembe gibeere ku ye, engeri gye yazaalamu Yesu alayhi salam. Yesu emirembe gibeere ku ye. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika nga atugamba nti wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya. Allah yatandika nga atunyumiza nga atugamba nti jjukira Maryam alayha salam bwe yabeera nti aleka abantu be, yabeera nti alina ekifo kyagendamu, n'abeera nti talina bantu be, ng'aliyo yekka, nga abantu be tebamulaba. Naye aba ali mu kifo ekyo ng'aliyo yekka, omusajja najja, omwami najja, nga omusajja mulungi, omusajja nga mujjuvu bulungi, talina kamugo konna. Omusajja kwe kugamba Maryam, kwe kubeera yeeyoleka eri Maryam. Maryam yamutunuulira n'aba omusajja oyo. Maryam yali mutya Allah, ng'atya Allah, ng'abeera asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga si muntu abeera awo mu mboozi ezitalina makulu na kinedda, wabula yali abeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala, abeera mu bifo nga ebyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati aba ali awo omusajja najja, Maryam n'asaba edduwa, n'agamba nti saba Katonda akunkingirize musajja gwe bw'obanga olimu okutya Katonda. Omusajja kwe kumugamba nti nze ndi mubaka wa Katonda, nze ntumiddwa okuva ewa Katonda, era ntumiddwa nti ogenda kubeera nti ozaala omwana. Ntumiddwa okutegeeza amawulire nti ogenda kuzaala omwana, ogenda kufuna olubuto ozaala omwana. Maryam neyeewuunya n'agamba nti nzaala ntya? Mbeera ntya nti nzaala ng'ate sibeerangako na musajja yenna, ate nga ze siri malaaya, sisobola kubeera nga sibeera na basajja mu mbeera ezitali za nga tebampasizza, ate sifumbirwangako. Kwegamba Maryam neyeewuunya embeera eyo. Malayika kwe kumuddamu nti ye kituufu kyoyogera nti tobeerangako na musajja yenna, naye ekyo Allah kyayogedde kyagambye ye waaba ye kyangu gyali okubeera nti ofuna olubuto n'ozaala omwana nga tobadde na musajja. Kisobokera ddala maaso ga Allah, era kyangu nnyo gyali. N'amutegeeza nti Katonda waaba ayagadde okukola kyonna kyayagala, agamba bugambi nti kun fayakun, agamba nti beera nga kibeera. Maryam alayha salam nga malayika afuuwa omwoyo gwa Yesu mu nsawo, muzimu ku nsawo ezaali ku lugoye lwa Maryam. Maryam n'abeera nti afuna olubuto lubeera bwetyo, era malayika n'agenda. Maryam amala ofuna olubuto nga tabaddeeko na musajja yenna, n'ava mu kifo ekyo kye yalimu, ng'abeerera ddala wala nnyo okuva eri abantu be. Bwe yatuuka aba alina ekifo kyalimu, ebisa ne bimukwata, n'ayagala okubeera nti akola ki? Azaala. Ng'ebisa bimukoze eki? Bimukutte ng'omukyala agenda okuzaala. Yafuna obulumi, abakyala babumanyi,
n'atuuka okugamba nti mittu qabla hadha, senga nafa nga kino tekinnaba kubeerawo, senga kino nafa nga obulumi buno tebunnaba kubeerawo, n'embeera nga neerabibwa nga simanyikiddwa mu nsi olw'obulumi bwe yali akola ki bwe yali afuna. Aba ali awo wakati mu bulumi n'awulira eddoboozi nga liva wansi nga limugamba nti wansi awo waliwo amazzi, ate ne ku sayidi yo waliwo omuti, beera ng'ogunyeenya, omuti gw'entende, olye ku ntende ezo ozirye olye entende nga wonywa ne ku mazzi, ojja kubeera nti okkakkana bulungi. Maryam alayhi salam n'abeera nti akola ekintu ekyo, era kutuusiza ddala bwe yakola ki, bwe yazaala, n'azaala Isa alayhi salam mu mbeera ey'ekyamagero kwegamba, nga mbeera si ya bulijjo, n'azaala Yesu. Bw'amala omuzaala n'amukwata n'adda mu bantu be, naye yaweebwa obubaka nti buddeyo mu bantu bo, kuba malayika yalinga akola ki, amussaako obubaka, amubuulira ekyokukola. N'amugamba nti bw'oba ozzeeyo abantu bwe bakubuuza nti omwana ono omugyeewo, bagambe nti nasiibye okwogera, sigenda kwogera na muntu yenna, nasiibye okuba nti soogera. Era kyekyo kye yakola nga abantu bamubuuza olw'obubi obuyinza okuva mu bantu abo, ne babeera nti bamubuuza, Maryamu omwana omugyeewa, nga bagamba nti nasiibye okuba nti soogera, era nga abasongera ku mwana. Badda mumubuuza, omwana asongera ku mwana, ne boogera ebigambo bingi. Maryamu maama we yali mukyala nga si malaaya, taata we yali musajja nga mulongoofu, lwaki okoze ekintu kino ekibi, okoze otya ekintu kino, nga balowooza ayenze. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti amugumya, n'abeera nti amutaasa n'okubeera nti omwana oyo ayogera, kuba yamusongamu abantu ne banyiiga nga bamugamba twogeranga, tusobola kutya okwogera n'omuntu ng'ali mu kibaya. Isa alayhi salam, Yesu n'ayogera nga mwana muto ali mu kibaya, n'abeera nti ayogera ebigambo bino, n'abagamba nti inni abdullah, qala inni abdullah, yabagamba nze ndi muddu wa Allah, ataniya alkitaba waja'alani nabiyya, Allah yampa ekitabo kino Injiri. Allah yamuwa ekitabo kye bayita Injiri, nga kye kitabo Allah kye yamuwa nga bigambo bya Katonda. Ndi muddu wa Allah, era Allah yampadde ekitabo kino kiba Injiri, era waja'alani nabiyya, nanfuula nabbi, waja'alani mubarakan, nanfuula ow'omukisa, aina ma kuntu, mu kifo kyonna kyembeeramu ndi wa mukisa, wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya, era n'annambira okubeera nti nsaala n'okubeera nti mpa zaka, emaali eweebwa bakateeyamba oba abaavu, ebbanga lyonna ndimala nga nkyali mulamu. Yesu n'agamba era nti wabarran biwalidati, era Allah ndagidde okubeera nti mbeera mwetoowaze, mbeera wa mpisa eri maama wange, walam yaj'alni jabbaran shaqiya, era teyanfuula kubeera nti ndi muntu eyeekuluntaza, omuntu omwononefu. Isa alayhi salam ayogera, tuli kumanya nti Yesu kati ali mu kwogera eri abantu. Bwe yayogera ebigambo ebyo, abantu bakola ki? Bayawukanamu ebintu bisatu. Abamu ne bamuyita Katonda, abamu ne bamuyita omwana wa Katonda, abamu ne bamuyita nti wakusatu mu basatu. Amba bamuyitira ddala nti ono Katonda yennyini, naye nga Yesu muddu wa Allah era mubaka wa Allah. Ate abalala bo bamukola ki? Abayudaaya bo bamuyita mulogo. Abayudaaya bo tebamukkiriza nti nabbi, bo ne bamukkakkanya nti mulogo, n'ebigambo ebikyamu. Naye nga mu bufunze eyo yali enzaalibwa ya Yesu, era nga Yesu mwana wa Maryam nga talina taata we. Insha Allah tujja kubanga tutandikira wano musomo gwaffe oguddako obufunze bw'okubeera nti Yesu azaalibwa. Hadha wallahu a'la wa a'lam.